ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso nga yeegwanyiza ekifo kya Busiro South Matiya Lwanga Bwanika akalatidde abantu b'oku kizinga ky'Ezzinga mu ggombolola y'e Bussi okwettanira ennyo obwegassi okusobola okukulaakulana. Bwanika abadde Ezzinga eno ku mukolo gw'obwegassi ogutegekeddwa ekibiina kya PEWOSA ategeezezza nti abantu ba bulijjo kikulu nnyo okunyweza obwegassi olw'ensonga nti bangi abakoze eby'amaanyi nga bali wamu okusonga ne gavumenti eyawakati eyanguyirwa nnyo abantu abakoledde awamu. Teriyo muntu akulimba naddala ffe abanoonya obululu tumanye okujja ne tubaga nti bwe munnonda muba mumaze. Teriyo muntu asobola kukola ku bizibu by'abantu bonna. Naye bw'osanga abantu abeeteeseteese nga balina obukulembeze nga balina n'ebigendererwa omulimu gwe baba baguwewudde kubanga gwe okolagana nabo nga ttiimu ne bamaliriza nga basaasaanye ogenda buli omu akole ku biki ku bibye. N'olwekyo eyo y'emu ku nsonga. Bwanika asabye abantu abeegattira mu bibiina eby'enjawulo okwewala obubbi n'eŋŋambo nga bino bye bisinze okutabulatabula ebibiina eby'obwegassi naddala ebyo ebisookerwako. Ebibiina ate nga byewalika ŋŋambo, kubbiŋŋana, kuyisaamu bannammwe maaso, kubulwa bwerufu, kumala waliwo n'okukyamuka ng'ebibiina ne mumala muweza ku ssente ne mutandika n'okuziteeka mu bintu nga temumaze kubyekenneenya ne zifa. Kati buli lwe zifa kireeta entabuka wakati w'abatwalibwa n'abakulembeze. A happy new year! Nga tufundikira omwaka guno City Sites Limited mu kusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo Ntayi Plus. Mu muzigo Ntayi Plus buli kakadde k'osevinga okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gy'emitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gwayagala okumulako omwaka ne poloti City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 ne noti 7 4 Ssentebe wa PEWOSA emanyiddwa nga Balandiza Kimeze esangibwa mu bizinga bino agamba nti obwegassi babufunyeemu kinene nnyo nga waliwo ne bye banokoddeyo bye basobodde okukolako. Abakyala be basingamu obungi naye tebasanga tebalina misomo gyonna egy'okwekulaakulanya. Ffe tulwanagana nabo okusinziira ffe abatambuddeko ngafuna ku magezi agasobola okubagatta n'okubeera obumu. Basabye wabeerewo okusomesebwa bulijjo ku nkola y'obwegassi ate nga bwe bali mu bizinga nga n'okusengukasenguka n'okugoba mu bitundu byabwe bwe baana baliwo. Tufunyemu omukisa bw'oba n'obuzibu n'otukirira bamemba abo mu kibiina omwo bakuyamba mu ssaawa mu bwangu okusinga nga bwe wandigenze ow'omuntu oba okumwewola. Netukwasizaako ngeri gitwawula omulanga wa Ssaabasajja Kabaka. Gavumenti neevayo netukwasizaako twandibadde tukulaakulana kusinga kati wana we tuli. N'ekirala eveyo ekole ki? Eveyo tusindikira abokusomesa okwongera kukuguka. Banka zituli wala tutereka ssente. Twesanga nga essaawa nga tunatera okusharinga out. Ssente nga zikomawo bukomi. Nga ssente nyingi ne bazipangira ne zibbibwa ng'ate zandigenze mu banka ne zisobola okuba nga ziri safe. Ekizinga kino kiriko ebibiina by'obwegassi ebisukka mu 50.